abalungi mbaniriza nnyo ku Bukedde TV nembebaza emirimu gye mutuusako engalo era nembebaza olwakadde ke mutuwa olwokuba nga mutulaba kuba gye tutandikira obwenkya n'okutuuka olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga essaawa ziri 9 era nga bulijjo pulogulaamu Ekitiibwa kya Buganda eyingiddewo nga n'omwanjuzi nsigala nze Junior Sadaati bagamba nti tugenda batuusaako emboozi ey'enjawulo tugenda kutunuulira emyaka 51 Bukyanga lubiri lwa Sir Edward Mutesa Lwangula Frederick Walugeme Mutesa okubiri lulumbibwa ennaku z'omwezi 24 Ogwokutaano omwaka 1966 biki ebyaliwo baani abaaliwo biki bye banyumya n'okutuuka olunaku olwaleero bo abamu abakyali abalamu gamba nti taseguka mbere nga nkutuusako Ssaalongo twesimye kusinkana taata neyanzege nange okukyali hano ku Bukedde TV kubanga TV yaffe kilusanyukira Kenya abakola ku Bukedde TV babuuzeeko era obeeyanjulire amanya gange nze Dr. Pastor Sava George ndi mwana wa Mumbejja kwanga ffe abaana babambejja ali afa yiri tusooka nzaalibwa Mumbejja agati Nkinzi gwe basikane Mutesa owokubiri eyali Lubuga n'alinnya Lwantale yali n'alinnya owange yali Lubuga era bwe yava mu bulamu bw'ensi eno bamutwala Kibanga ebulemeezi wagalamidde awali ekitebe kya Katebe. Ssekabaka Mutesa owokubiri omumanyi bulungi ate nze bwe simumanya ani amumanya obuga kojjange yansitulangako nga ndi kato omanyi kankutegeezi mu lubiri twakulira basaava babiri nze ne Jimmy Saava yasambanga omupiira gwe bayitanga omulogo yatandika Express. Enteekateeka eno ey'okulumba olubiri mu 1966 yatandika ddi? Pulaani y'olubiri yaliwo 60 nga beetaga kutta Mutesa nga tulina Binaayisa eyatandika okuyeekera Obuganda mu mwaka 1958 ng'ate yayagala there's what we call Geracilism, you know. Ye enge mutima nga muliko kubanga bamumma obwakatikkira Emmengo ye cause nga ate Obwakabaka bwayamba nnyo Binaayisa kanaku kandi kadinanye n'amasolo ayire nduusa n'amaganda wali Emmengo nga asula mu nyumba ya nnyina mulimu obusenge bubiri nga talina mmere emulisa getasobola kweyimirizaawo nga buli lwa mukaaga bamuleetera ebyokulya alina omugabo mu lubiri gwafuna. Mutesa yali muntu mugezi era bw'osoma constitution y'enkaaga mu ebiri ebya Buganda byonna yabisiba nga biriko n'ebintu nga bamulese Bungereza okulaba nga constitution etypingibwa bulungi ebyali bikkirizibwako ebimu n'abikuulamu constitution bwejja Mutesa tiyalina biseera n'okugisoma naye mitawana bwe gijja agenda okugisoma asome ku draft n'akali ze basayiningaga ng'amalibu agali muli mayitirivu gagakolebwa Binaayisa ya okubonaabona kuno kwonna kwe tuliko Bannayuganda ne bw'ogamba lisukali bamuseera naye ebyo byonna bizze lwa muntu ogwo Binaayisa. Ate njagala okutegeeza omuntu asinga okuwalana akuwalana without kabeera kasajja ku mutima abeera n'akantu ke. Mutesa yali mugumu tewali Binaayisa naye nno ngomba omanyi ng'alina musajja we Mayanja Nkanji mu kiseera ekyo Mayanja Nkanji ga munywevu nnyo ekyewuunyisa kye njagala omanye tomulabe wabeera wa mu nnyumba pulaani zonna Nkanji ne Kabaka ze baakolanga nga Nkanji alina okukireeta mu kabineti ye okumala okutegeeza kabineti ye baateesanga ssaawa nga 10 awo n'emu nga bamala essaawa 3 bwebityo efaanaganako bwebityo. Bano baministers b'okutuuka eka nga bambega bali eyo basindikiddwa bidandisa lyoyo Kezekiya Musisi Sseggwanga abo nga bwe bali mu kibondo ekyo era bw'olaba ebbaluwa bidandisa liziyawandikanga mu Uganda eyogera ne mu mpya sekakibali kinzika nekuzireetera okaaba amaziga kubanga yali sekretari wa UPC Buganda ate kankutegeeze kupoze n'ekirala Uganda Army yalina balikoda bye babo batesanga
mu kaso y'amagye embuya byasigalanga ate yalina nga babeyazika ku radio Uganda balikodinge kakati omwala erikodingaga yali mutoolo nga ate mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka kwegamba awo twafunanga bulungi nnyo bano nkanji bamubbangako information nga bajuwa bali bukwambe baddanga eka babatidde n'enkoko balya nga babawo information ne badde mu cabinet akati bano badde nagenda okutwala ewa Ssaabasajja bagandike tukole kino nga century yategedde. That was a problem. Otherwise Obote yali talina wayita Buganda ku plan ze balina. Sabani Opoloto n'akyusa amagye mu Kampala no Buganda ateekawo amagye agamuwulira gana agatamuwulira n'agatwala ewalala akati wabaawo nankani gali gana agenda okujja nga tumaze okuwamba kakale ka plan ako tebakamanya mu kabiri kamanyibwa Nkanji na Kabaka kakati bwamala okukyusa amagye Nkanji twamanya oba lwaki yayitira n'akyogera mu cabinet Opoloto amaze okuyamba bwati era agenda kulangirira kakati bene bamugamba atalangirira asooka akwatirireko omuntu takola bwatyo mpozi kiba mugamba bamala okutwala information Kabaka n'agamba Opoloto nti enkya towamba sooka okwatireko ennaku nga 2 tulabe oli ayinza okukyusa nga Kabaka mpozi agamba ti kabineti ye ntuufu mpozi nfu nkutwaleko ku bantu abalala ate batubuulire biki bye bamanyi ku lunaku luno olw'abirimu 4 nakyo ekyabeerawo mu 1966. Amannya go maama? Amannya gange nze naava nayiga nze omu ku bantu abaateesa ne tugamba tutandike okuzaawo olunaku lwaki lw'okujjukiranga Muteesa. Nze kennyini tuteesa n'omugenzi mamuyita Teddy Nassozi Kabaka njagala n'omulala Mawejje bamuyita Mawejje Musenero abeereye Kasubi Musenero weyo mu masiro ge Kasubi kati Teddy Nassozi yali atusingako obumanyi kubanga ye yafiira ye bebamu mu kwangangusibwa kwa Muteesa abaafuna ki kubanga ye bamenyera naawe amagulu kakati nye tugamba tutandike ngo okujjukira olunaku lwaki lwa Kabaka waffe Muteesa lwe lunaku lwe batugamba olwasookera ddala okuyiika omusaayi wano mu Lubiri oba mu Buganda emmundu embereberye lwesooka okuvuga ki wano mu Lubiri era abantu baffe bangi batugamba bonna bafiira mu Lubiri wano kati kyenvudde nkubiriza Abaganda bonna gye bali abadde batamanyi lunaku luno tuluseemu amaanyi tuddemu okujjukira omuzira waffe Ssekabaka Muteesa Edward eyalwanirira ensi ye naffe tufune omuzira owaffe mu Buganda nga okuwamba Olubiri kwegamba bali tebakyalina kyakukola ne bagamba katukwate abantu 2 tukwate Nkanji ne Kabaka tubatte kubanga be batulemesa bless yo Kavuma ku Sabagabo we wali ennyumba ye yali wasaza Sebwana Kabaka n'amujjayo kwe kumuwa obuwanika bwa Buganda abaana ba Kabaka bakuliranga awo alabye omukwano ogwo obutunakuba n'abaana be bakulira ewuwo amagye agajja okulumba Olubiri awo wegakola enkambi oba gawambawo obuwambi ye tashimanyi no invited it kubanga muwala we Margaret yali amaze okufundulwa Sam Odaka amaye Sam Odaka nga awasa Baganda oli mukazi we yafa yali Muganda Florence nono Margaret bwa yalina ebigendererwa ebigendererwa abi kwegamba ekikwewunyisa era plani zonna ezakolebwa bless yo Kavuma tannacha zoza wabya kyetuyita ba plan maker kakati mu kuwamba Olubiri twakimanya miri yoyo Obote amanyi nange mumanyi era ne bwenfiirwa
aleeta ekimuli ewange yali mukwano gwa Joyce Mpanga oyo Joyce ne mukyala Sentongo eyali permanent secretary wa finance bwe basoma egayaza era nga balya mu kimu akantu balya ku mberenge abali mu kisule eyo agamba Joyce Mpanga tigamba kitaawo ave mu lubiri bajja kululumba lwonna balwokye okiraba ngebule sabiti emu balumba olubiri kwegamba Mutesa nekimuyamba n'amanya olubiri bagenda kulwokya. Katugendeko ate wa Joyce Mpanga obunkenke bwalina obumanyi obadde okimanyi nti taata we yafiira mu lubiri biki byayogera nzikiriza nabyo obimanye. Akazigizigi ako saagala nakajjukira kubanga nze taata wange omugenzi Asanasiyo Masembe eyali omukulu w'olubiri at that time yafiiramu. Singa nga tewaali ŋŋambo z'abantu osanga teyandibaddeyo kuba yali tasula mu lubiri. Alina hoomu ye ng'eri wali mu ennaku zino bwe muyita e Makindi naye nga ffe twayitangawo Kibuye at that time gye yavanga okujja okukola. Abantu baayisanga eŋŋambo leero bajja kulumba olubiri ne batalulumba leero tebajjagira abantu nga bakaawonawo batandika okwekuŋŋaanya baprotectinge kabaka waabwe okusooka ng'akyali e Makindi naye oluvannyuma bw'avaayo n'ajja e Mengo ne bajja beekuma e Mengo nga bazze kukuuma kabaka waabwe era abamu bandifiiriddemu naye Katikkiro Mayanja Nkanji yabagobako. Naye nga tukyayagala okumanya ebirala kasooke tuwummulemu tukole ku nsimbi n'oluvannyuma ate tukomewo tovaawo.